Mukyala Mubala. Ekitongole kya Buganda Land Board kiwadde abantu abali ku ttaka ly'Obwakabaka abasoba mu 200 ebyapa mu nkola ya liizi ng'omugenyi omukulu abadde minisita omubeezi ow'ebyobulimi mu Bwakabaka bwa Buganda Hajji Hamis Kakome era nga yakulembeddemu okubigaba. Hajji Kakome asiimye Ssaabasajja Kabaka olw'okusaawa ekitongole kya Buganda Land Board kyagambye nti kiyambye abantu abali ku ttaka lya Buganda era n'akunga abaliriko okugenda mu maaso n'okuliwandiisa. Kubiriza abantu ba Ssaabasajja Kabaka okujjumbira okunyweza okusinziirwa mmwe kubanga ettaka ye ssentebe wa Kiso Matiara Ngabwanika avumiridde abantu abasusse okusaanyawo obutonde bw'ensi nga bazimba mu ntobazi n'agamba nti tajja kukigumiikiriza. Obutonde bw'ensi kwegamba ebibi ebikivaamu tebirabika mangu n'olwekyo abantu bangi tebafaayo ne bwe tunaaba tetubufuddeeko eggwanga lyaffe ligenda mu ntaka. Akulira Buganda Land Board Kiwalabye Male alambuludde enteekateeka omuntu gy'ayitamu okufuna ekyapa ku leeze era nasaba bonna abali ku ttaka ly'Obwakabaka okufuna ebyapa ng'obudde bukyali okunyweza obwannannyini. Mu by'ettaka ebbaluwa y'ekibanja nkulu kubanga yeraga enkolaganayo n'ennannyini ettaka, naye ate bw'oyongerako n'ofuna ekyapa kitegeeza nti enteekateeka zo ozijje ku ngulu kw'ettaka zisse wansi ku ttaka kubanga ne pulaani mu state council ekola ki eyita. Olwekyo mbeebaza mubirabye nkubira omulanga batannamaliriza bajjumbira ensonga eyo. Omukolo gwetabiddwako n'omulangira David Wasajja ng'onaategeezezza nti aze kubaawo ng'omujulize ng'abantu b'omutanda baweebwa ebyapa byabwe. Nyongera okubagumya nti ebyapa bimwina bya ddala era mutuule tembe. Bebiweereddwa mbategeezezza bwe bati. Era ndi musanyufu okuba nti batuyisa olwaleero ate nga tebeekanya gwe ne bwogezaako okunyiga olina ekikunyiizizza kuba kussa. Mu ngeri y'emu ekitongole kya Buganda Land Board nga kiyitamu pulida waakyo Dennis Bugaya kirabudde abantu abeesenza ku ttaka ly'Obwakabaka ery'ennono erya Mujaguzo erisangibwa e Kabowa okulivaako basse ekyo baakuggyibwako ku mpaka kuba baalyesenzaako mu bukyamu. Banaaba tebakikoze tujja kukozesa obuyinza amateeka ge butuwa tusobole okubakola ki okubaseeseetu. Agamba waliwo abantu abaludde nga bakozesa ettaka lino mu bukyamu era ng'ensonga zaalyo zaatwalibwako ne mu kkooti era omusango Obwakabaka ne bugusinga. Waliwo abaali baaligula ne tubatwala mu kkooti ng'era balizimbyeko mu kkooti ne tubawangula era obwasigalira era ne tukkaanya nti balina okukola ki okulyamuka. Bugaya amenya ebifo 3 eby'ennono abantu be basinze okwesenzaako mu bukyamu. Ku lusozi Naggalabi lusozi lwa Bwakabaka era buli Muganda amanyi ekikolebwa Naggalabi. Awalala wasinze okuyiikirizibwa embuga ya Kiweewa ebunnamwaya ate era n'embuga ya Mujaguzo e Kabowa ebyo olutalo tulubaddemu tulabika tugenda mu mwaka gwa 7 kati. David Tamale Nobel Lutereba kusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.